Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo wasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Honorable Munyagwa Mubaraka President wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program sebo tukwaniriza nnyo sabo buze ku bantu tutandike okwogera ebigambo abatulaba mbalamusiza amanya gegonze Munyagwa mwebale kubeera ku mukutu gwaffe guno Honorable njagala tutandikire ku nsonga ya 231 twakava mu 226 nga n'ababaka tebannaba kubugumyayo mbooge mu parliament abamu ku beesimbawo ku bwa president nga president w'NUP yagamba 231 waali ebisigadde ebisinga yabikola yakola ekyakukunga abantu n'ebirala naye ekyokubateekateeka kyaleeta kolanga 231 yagamba ku baluti kwali akomawo naawe okomawo nga ye bwakomawo nze seesimbangawo 226 tewali biri mu mukaga nali ngezesa bugezesa kubanga okimanyi bulungi ekibiina kyajja nga wabulayo omwezi gumu tugende mu kalulu bwe twakirunkinga abakakiko k'ebyokulonda ne bagamba tetukimanyi certificate twagifuna 2 weeks tugende mu kalulu so 231 automatically ye campaign gye neetegekedde inshallah katonda bw'anaatuwa obulamu ye campaign gye mpulira n'obulamu bwange bwonna nga neetegese naye nyinza automatically nja kwesimbawo kuba president inshallah naye nyinza obutajjira ambulera ya kibiina kimu munakola ku mukago bikibikirwe nyina bingi ebiri mu drawer ebiina by'obufuzi nakugamba si ddiini si ggwanga ebiina by'obufuzi motoka zetukozesa okututuusa mu buyinza wemba ngende so Common Man's Party tugenda gizimba yes but neera nga bwe tuwuliziganya n'abalwanyi abaki abalala anything can happen olingamba nti bw'otagira mu Common Man's Party 231 abantu tebeewuunya guyinza okuba omukago ogukkirizibwa mu mateeka ebibiina ne byegatta ne biwagira omuntu yes Raila Odinga omugenzi yavuganya nnyo Kenya naye nga buli mulundi gwajjajjamu yagira mu mukago mupya yes agira mu mukago mupya ebibiina bino byangu nnyo omuntu okuyitiramu okulwanyisa nakudivertinga nakujja ku layini munakibiina yennyini omulabe yes nakujja ku layini that's number 1 number 2 tuba n'abalwanyi ab'enjawulo bangi naye nga ye alina ekibiina kye kikyalookingira mu muntu tayirede kukikola kukita agamba njagala bwe mupi kuwa president ndirede okuwagira naye sigenda kujja mu kibiina kyo okitegeera so omulwanyi oyo bw'atyo ideally kiba kyamakulu nti mwandikoze nab'emikago omukago ne muba nga muwandisayiniza endagaano yantabaala nga sirikola ki sirikutabaala so bingi nnyo ebiri mu calibration naye amaanyi agali mu kusondebwa 231 gwe tunaatomera yanaamanya kwanalabe ne president w'NUP nga naye akyogeza maanyi ekyagamba nti okuteekateeka kwe kwagaana luli ku luno agenda kuteekateeka era ajja kukomawo ensimbi mu kalulu ka 231 tebyaffe tebigenda kuba byakwewaanawaana kwogera nnyo okukola ki because ne luli ekibiina twakibasuulako nga temumanyi n'omulundi guno mujja kulaba bingi ebigenda kubagwako nga temumanyi you understand ne 231 ngenda kwesimba kuba president ekyo kiba tekiwona ali mu buyinza okunywa akaseera ke ne kamukka bulungi ogaa nti kakati abeesimbawo ne luli ne kuno bagaba bajja nze nkategese nze ndi mu buli kimu anti kisinziira strategy zaawukana ffe strategy zaffe si za lwatu tegeka eggaali tegeka ebyaffe si byebyo ebyamubiri calendar style nera nja kusaba onzikirize tonziza mu details tunakanoonya tutya tuna ebyo bireke ese naye tukiri nti I am in preparations nera buli lunaku
meetings zituula okulaba ez'ekyama okulaba 231 tukoze tutya nikati okutandika preparation 231 nga tukyali kumpi na mu 226 tunamumala mu mwaka wa kalungu kabadde anti ffe twetaaga structures mwenga ba common man's party never allies common man's party never allies twetaaga structures never allies yes common man's party never allies twetaaga sente zo muzeetaaga common man's party never allies twetaaga ba candidates twalain baba allies balina ba candidates naffe tulina ba candidates betwasimbawo ekisanja ekiwedde tubeetaaga to align them baleme koonagana tulina kikola in time common man's party never allies twetaaga offices muyina no eyali ebintu byali byakiyita mu lujja twetaaga office egumidde na up country nga ziriko ne ba staff of course ate office kiba kizimbe kikalu bingi bye twetaaga and I strongly say and I can confidently say I'm feeling good over the achievements so far zenda bezija. I'm also feeling good about the responsiveness of the allies benetudde nabo mu kyama abawerako sabusabi kala kutuwa bulamu babutuwa we shall be there mu believing anti mwami Museveni muso mujjako nga muyita mu kalulu I strongly believe so. It's the only actually yenkola yokeri legitimate endalo inachi era ye yokka ya democracy endala toyina nga kisoboka byabaka manalangirira oba akulya kachoke bikola nalangirira omulanga si General Museveni nze nsuubira NRM kirizo bagaana is a strong force esimbya amakanda naddala eyambiddwa nnyo kati obunafu bwa opposition bw'otunuulira omukulu Baramu Barugahara byakola yali kati NRM yeri mu buyinza ate ye opposition yeringa yechekinga Piero yu yeringa liko opposition kati ate nga yona NRM. So NRM is a force that yotayinza kubuusa maaso oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. So me I'm saying omulimu gw'okusikula NRM muyinza obutaba mwangu naye n'olugendo lw'emayiro 10 lutandika n'oluta lutya olutatu walukuba katugenda fuutuka. So kati mugenda kola muti okujjawo enjawukana ddala mu opposition kubanga balabanga aba opposition ate mwe mwerwanyisa ne muyambako General Museveni okutambuza nze saa kwogera opposition yawamu nze njogeredde ku Munyagwa ne ba allies bw'omunabeerawo ne ba allies katugambe Common Man's Party nga friendly fire ziva eri mubali kibadde kibakosa anti kakati omuliro genda na muliro bwakasuka nawo okasuka ng'ategeereyo siddayo okukasukayo waliyo omuzinga ejja okuvaayo lwaki temwogere ekyo ne mukimalawo ekijja kutwalira obudde ebyokulwanyisa ne bitajja ekijja kutwalira obudde bantu bangi batwala obudde bungi okutegeera kijja kutuliira obudde so nga balina sooka kukuba namwe ne muzzaayo ne bagaa nti nze sina nze sitandika ntalo enkola yange ogimanyi olwalo lulina kusanga naye bwe lutandika luba lwakabalukawo bwe luti nga naawe ositula nze olugalo lwange lubeera ku trigger route sitandika lutalo ku muntu wa opposition munnange naye kasita otulisa bwoti oba tonnaddayo kwebaka nga ze natandise dda ate nze neegerera wenkoma tebangerera wenkoma kasita nnumba ate sitya siina ddi tiimu gye ntya just mpa bwi struggle y'opposition kitiibwa naye tewali tiimu gye ntya mbweno kati mbagaye 2-3 mugumu nkomawo okwesimba kuba president ayagala okulutandika alutandike tutandikemu with the aim of okuwangula General Museveni. Yes ffe tunoonya buyinza tutunoonya kirala tulobadde omuluza nesimba okubeera ki archbishop w'ekereziya katuliki akubeera ki tobuuza ebibuuzo naawe byolaba bitajja kati omuntu agaanye nkoma okwesimba kuba president
with the aim of okuwangula president kati bikyebyo twanti oba ovudde ku mulamwa ate okibuuza tekiba kibi kubanga waliwo ababeera n'endowooza endala ATI ekola ki ndowooza nga zino simanya waliwo ebibiina ebireetibwa byo bijje jasi byetabemu it's okay gwosobola okutubala bwotyo naye muba ne aim eyamu tulina ebyaffe ate tetwagala tetukulinako buzibu actually let me tell you this and I've always told it to people endowooza yo kyekyobugagga kyo ate siteeka nti gwolina kunjagala yes ate kati ogenda kuwulira nga batandisa okubuubuuka Munyagwa agamba ate nti agenda kuddayo yesimbewo kati mba mupakuka ki omuntu atalina maanyi bwaganzireyo okwesimbawo tawagidde munne luli twafuna obululu butono naye Honorable Kyagulanyi akyayinza ogamba wagereza ate baga nti gwosobola okuwagira oli ate ntya nze feriyo omulundi ogumumpagire feriyo w'emirundi ebiri abawa mirundi esatu abawa ebiri ate wetutuuka kwatagira atasobolera ddala ate abakyawona Kyagulanyi kati kuggwe essaawa zino tugeraageranya omunafu nga tugeraageranya omunafu kuggwe ne Kyagulanyi ani munafu ekisinziira obunafu buli relative mu byobufuzi temulimu silver temulimu bronze mulimu gold medal mu byobufuzi kasita bakugamba nti oli awangudde kasita bagamba nti omuntu awangudde obw'empi n'obululu kasanvu togamba nze wakiri nyina kakaaga naye gwajeyo 2,000 gw'oli munafu ojeyo 5 oli munafu nga tugamba nti kale kubano omu kubawagire munne abeere munne emabega kubona kuggwe ne gundi ne Kyagulanyi ne alisimba neero ojja kusumbukana singa bakugamba Kenya emyaka 10 emabega nti ku Raila ne Ruto ne asinga omukisa okukwata obwa president wandigambye ani Raila yabukwatako mu byobufuzi abamu bajjanga bakatene risers waliwo abantu nga ne bwaligira mu ndulu nga nagisebagala yajja n'endulu wano ebeerako president olikanga nti endulu tebukwata since independence ani yali aze n'endulu etali mu magezi nakwata obwa president since independence tewali Semogere mu kinana yabukwata naye nga yalina chance yabukwata ebyo ebibuuzi bijja kuba naye politics ne alliances ziriwo zoyina alliances nabadde ntandika submission yange nakugambye ntuula meetings buli lunaku kola ku nsonga ya alliances otulanga muntu oba common man's party nkyatulanga party president yes. Then common man's party nja kujanjulira manya patamu balowooza nti obeeraawo nti okuva ewava mu kalulu ka 2026 nekiggwa naye leka mbuuze abantu nze nabeera meeya ekisanja kimu nembeera MP ekisanja kimu nengezaako ekyokubiri I lost bwe nakomawo sente nakozesa $225,000 mu campaign kana akaggwa kana akobwe MP akobwa president akosa $2 n'ekitundu naye lwaki mmwe abantu mulowooza nti gwobeereyo ng'osuubuza $2,000,000 ng'owulira byo oli mugezi gwe nolowooza nze omuntu akute $2,000,000 n'ekitundu nenziteeka mu kalulu k'eggwanga ate gwoba wanjawulo gwe nolowooza nti ze simanyi kyenjagala what makes you think nti ife abantu abamu tetumanyi bye twagala kirowooza abantu bwe biti abo bennyini abe $2,000,000 be bakomentinga wali Munyagwa noonya omulimu okole owninga nkona pikipiki ye wadde egaali tatandika ngaona kadduuka ku mudaala gwa nnyaanya ku kyalo kati se bambulira omulimu ogugenda okumpa $1,500,000 agumpa gwina agumpe kubanza omulimu ogw$2,200,000 sikyagukola omwezi nga bakuwa $2,200,000 sisobola saaga kulimba tezimala kati olunaku osobola sasanya sente nga mmeka edde bijja kunda bisabo bisaagala nnyo kwogera bintu bimu naye nga gamba mazima nze ne bwenyigiriza ntya bwe nfuluma ewaka n'emitwalo 5 mba sirina sente edde yes ffe tulina obuvunaanyizibwa bungi obutusinga n'okutusinga abantu betulabirira tulina ebintu bingi
sonzo olunaku okuntambulira olungi nakuba ne miliyoni emu ate ng'onyigiriza. Yes, kuba si kyakala ate soonoona si kyakala sikola ki nze okukyakala kwange jimu so naye kati noonye mulimu ki ati ffe tubadde tumanye kuva mwava kuba MP abamu mwaggweramu siina ssente nze siina ssente naye nze nkugambye bompe miliyoni ku makya n'ojja akawungeezi n'ogimbuuza oba okoze mistake oba okoze mistake eba eweddewo kati okujja noŋŋamba nkole mulimu guliwa I think my calling eri mu politics gwe miliyoni 2-3 nga wazifunye gwe ekyalo kyonna kimanya nti wakwata mu kusente enjogera ekyuka enyambala ekyuka bingi byokola naye kati nkugambe natunuliranga abantu nga bajeregerera ekibiina kiro nkinza ng'omuntu oba yakutegeera nti ekibiina si kyangu gezaako kuregister one oba yagakutegeera nti okwesibwa kwa president si mulimu mwangu gezaako okunoonya emikono genda gwetandika district emu ku emu ng'onoonya emikono gwesookera ku kyalo wobeera kwata olupapula lw'emikono nti nsayiningira wano onakusabeyo omutwalo n'ebiri n'emmeka eyo district ogimala district olina okufuna emikono 5 oleke walamyemu 10 kati gwenoonya ku mikono olyoka okitegeere nti ebintu si byangu so waliwo ebintu esaagala ku discussinga beyond employment zino eza bulijjo I can't sobola mba nja kusiwukira bwerere empisa ku muli sisobola I can't kati mbeewo nti I can't nina okukola ebintu bingi olunaku for me to survive sikwewaana sikukola ki because siina sente but for me to survive family yange okubeera nga eri happy n'abantu bendabirya bali happy ne projects zange zitam I need $1 million a day I need 30 millions a month olwo bintu byange bijjako bitambula nga nange ndi happy naye sigamba nti zirya buli waliwo nobukosi nebimba ntaddemu nga bijja kuleeta naye okuvujjirira ebintu byonna okuba pakati omulimu gwe walikoze bubaka bwa palamenti nawe wenyini wangamba tosobola buddako bo bafuna miliyoni zaabwe 5 buli mwezi bubaka bwa palamenti bwali bwavo nga tukyali baana bato naye bajja kunvuma mbanja kuba worst performing MP ever yali abaddewo ojja kubeerawo nga toconcentrating obeera ku mirimu exactly ebizibu nyina bingi bw'ogenda okula ojja genda obiraba kakati gwe bw'obeera wano kati gwe MS ewo oweddeyo kasitoba ne kamera yo n'ettaala lyo n'essimu listen let me finish naye bw'onoogenda okula waliwo byejja okgenda olaba okkiriza ogane ne munyago ono yayita kudala n'ensi eno egenda ekaluba nga okula obuvunaanyizibwa bweyongera waliwo omuntu ayinza okugamba lwaki ko municipality muludde okugula otakimanyi nti kati okubeera nga office eri operation ne regional offices sub-regional offices 13 ne office eri operation oli takimanyi nti kati we need about 400 millions ate eri office yogenda ate kutambuliza we need ekitone nnyo 480 millions miliyoni 408 ze miliyoni 8 buli mwezi osasule current akasamusamu otekemu furniture you get the point otekemu omuntu nti obusookerwako 480 millions kitegeeza ekibiina ky'ebifuzi wakitini kitya exactly n'omuntu ayisimbye kuba president alabikira ku ballot paper you try and see ojja okutegeera nti si kyekyangu ennyo okulabikira ku ballot si kintu kyangu ne bw'okola otya kale njala tugereko ewa Balamu Balugahara namulabye etutumu nga alina lingi kati saaba minisita akyalina omulimu olwaleero wetwogerera nabbanja mbaye nkola byange nkola taamu egenda because ideal ekifo ekyo kiringa ekyagenze kubanga Balamu ne bwafuluma kati n'agenda ku country takyali ku mulimu gwa local government gokka omulaba kati ali mu nsonga za ttaka kati agenda buli program ya government kati Balamu agirimu kikulagira ddala nti Balamu he's both
the de facto leader of opposition, and the Prime Minister of Uganda, the de facto Prime Minister. Awambye buli buyinza abututte. Yene emitima gy'abantu ndaba ng'agiwambye. Watuuka abantu bamukuŋŋaanira bamulaba ng'asomala ebizibu byaye byonna. No, ideally, ekintu kyaliko bannayuganda kibadde kibayisa bubi. Tukirize tugaane, nobody should hide their head in the sand. Okugamba ng'agamba mbu embuzi tebaddeewo okweka omutwe gwo muno weerimbe. Amazima gali nti enguzi ebaddeeyo ku ground. Ate ng'eri buli wamu yeeyolekera mu bintu bingi. Contracts biki byonna ng'olaba nguzi njereere. Engaba y'emirimu ku madistrict biki, PDM, enguzi ebaddeyo nga nnyingi. Abantu babadde bayonta. Kwani anamalawo ebizibu ebyo kubikwatako. Kyovola Balamu tali mu kulwanyisa nguzi. Balamu ali mu politics kuddamu kusitula miti kuwa bantu ssuubi. President Museveni alinga Arsenal embeera gye yabaddemu ng'eno tumaze emyaka 3 nga tunoonya winga left winger. Owagira tiimu ki? Chelsea. Nga kyajja kitya? Mbu Wakera omanya nomanga gyewagira. Chelsea yali esamba akapiira mu budde bwa Lampard. Wajira mu Kampala yali ekasamba. Ekitegeeza wajja mu 2 emeka. 2:10 emeka. Natandika dojju wagira before Kampala. Tekisoboka. Naye katugenderaawo. Nagitandika 2019. Katugenderaawo. Arsenal ffe tumaze emyaka 3 nga tunoonya left winger ayinza okututeebera ocrossing empiira nga Saka bwakola. Ne President Museveni okuva 2006 azanoonya MP oba minister ayinza okumuzza mu bantu immediate nga akalulu kaakaggwa. Balamu akikoze. Balamu azanya projects 2. Project esooka ku making sure nti abantu akalunga kaakaggwa bategene nti NRM ezene solutions. Eyo point esooka. Kyobola wagenda ku ground asooka n'akuba akadodi. Naita mu katale oba mu paaka n'alumba n'eggaali y'abantu nga 1000. Ne wali wategekedde obawo endongo n'abasangawo kati ababbi bonna buli mukozi wa local government n'amuyitaawo. DEO oliwa nti ono mwogerako nti oyo mubbi muteeke ku mpingo. Agusaze mangu. Agusala mangu. Ono nti teeka ku mpingo. Yes. Teyeetaaga nagwe kwewozaako y'empingo erumirawo. Enkwata eyo olina wabanga sente yazibbye. Toyina kyamakulu kyoyinza mujjamu. Kubanga already procedure y'okumukwata eba emenya amateeka. Kakati bw'omala okumenya amateeka ng'amateeka ogamenye mu kumukwata ne mwana mutwala mu kooti agenda kuinvokinga human rights. Ajja kuinvokinga amateeka agakuuma eddembe ery'obuntu. Asabe kooti okumuyimbula olw'eddembe eryatyoboolwa n'okulinnyirirwa. Kubanga omuyita omubbi n'omuteeka ne ku mpingo n'omuswazaswaza mu maaso g'abakoddomi be, maaso ga kitegeeza obaze n'omusalira omusango nga tomuwuliriza. Katambi ako wakalaga mu kooti kizibu nnyo kooti ogenda mu maaso n'emuvunaana. That's number 1. Kubanga tulina kituyita the principles of natural justice. Naye nyina principle gye ntera okubagamba egamba nti aud alteram partem. Nti tosala gwakawala atuwuliza gwakaleero. Exactly. So Honorable Balamu interest number nti aziza NRM ageza kuza NRM ku ground immediately nga kalulu kaakaggwa. So president abadde yanoonya dde omuntu bw'atyo. Yes. Finally now asobola okuyamba NRM okusettinga agenda. Kyovola bulwali tuli wano twogera ku Balamu naye songa twandibadde twogera ku Ssenyonyi. Ssenyonyi wamulabe bwe yagenze egindi ekyabaddeyo katuli ku Balamu. Point number 2, Balamu PLU eyina ekintu kyegezaako kukola. Egeza positioning nga official opposition mu ggwanga lino. Official opposition. Ebirenga checking government. Era against your alternative.
Neera bo project esingira ddala gye baagala okwesiba kuba gye beesibyeko aba PRO yanguzi balandira awo tulina kye tuyita malignant tumor abasawo malignant tumor kyekizimba kyebaga nti kino kifuuse kansa bw'oba onoonya ebimu ku bizimba ebifuuse kansalas eb'NRM gavumenti y'NRM ekimu ku byo nguzi ekyo tebakirinaako naddagala so PRO yagala kukolaga nti ffe eddagala ly'enguzi tulikola ki tulina yes kati balamu asavinga interest bbiri eya President Museveni eya NRM neya PRO kyova olaba ye President Museveni agatta munyo nammere kubanga nammere wa NRM stock empya President tagala kuleti egene mu PRO wokka tobola amuwolereza nnyo yes ateeka bude nammere wa stock empya reason being nti credited the NRM not PRO. So honorable Balamu, it's unfortunate nti official leader of opposition of parliament yasumagidde lirikawo gap the vacuum net tuli mukutula ne allies okola ki ekyokukola kusonga eno yes nyinyi neera very soon mujja kuli eddoboozi eryamawanga amagati wakati wange ne ba allies kusonga eno Balamu tekimuleetera obuzibu ku nkwata gyakwatamu abantu abamu of course yes Ambusheyo akusanze of course ne government abantu bajja kulopa government ejja kuliwa sente ezo interdictions n'okuswaza abakozi ba government awatali kunoonyereza sooka kunoonyereza nti onoonyereza n'osanga omusajja si mubbi ate bamuteekako empingu mu lujjudde lw'abantu ajja kugamba nti kyayagala kukola kyagala kudda ku mulimu mundiyirire ngende mwana eri kitiibwa kyange kyafa erinnya lyafa I suffered irreparable damage nagendako empingo ndi musajja mulokole musajja mufumbo musajja professional yasoma atakyayinza kuweebwa mulimu wantu wonna mundiyirire government egenda kuluzinga petitions nyingi nnyo kwa it will be ekisooka tugenda kufuna what you may call a return of petitions against the Attorney General bagenda kulopa Attorney General neera chamber za Attorney General zongere ku ba staffs bagenda kubalopa ate emisango egisinga they will automatically have no defense kati President Museveni yagenze okwogera ku nammere nga nammere yakamaliriza olutale Masaka olw'amaanyi n'abe-NRM message eyo eya nammere ku President Museveni nti baali bagalana kumutta simanye baali Masaka biki kati bana balwana nammere Masaka kitegeeza ki ku bo ng'omukulembeze w'NRM ayogera ebyo ku nammere ate bo abantu baffe balina weakness buli muntu Katonda yamutegekera time lwabeera waggulu destiny ye yentuuko ndabyo birala entuuko kinene but kyengezako kulaga nti ffenna tulina mu bulamu obusozi n'obuserengeto tekyandibadde nnyo kyamakulu kubuuka kukwata mpungu emaze kubuuka eri mu bbanga eseeyeeya ogireka negenda nga bana bakuba swengere nti yafunye motoka miliyoni 3 n'agibalaga abantu wedde mbaka wa parliament kati yamaze obbuuka nga bwoga baagala akole ki swengere oyagala akole ki mwamulonda kubaka wa parliament mwani mwagala akole ki temwamanya nti omubaka wa parliament omuwa emmotoka bamuwa agomaalo naawe muleke kutumalira budde nammwe abalonzi kati mwagala swengere akole ki so abe Masaka bakimanye nti ono kati yafuuka minisita wadde babaddeko bonna swengere MP ate nze mwana watuswengere yo saamutegera but swengere can make a good MP nguwulira for sure swengere namulaba ku mukolo gwa Kyabazinga ng'alanya nsira mbadde n'emikwano gyange abasoga bangi nyina n'oyo vice president wa Eastern Soko simulyanko ng'ayogera lusoga lukwafu bwe luti alutegeera Soko talina olusoga naawe Soko ate muwulira atagalira mu Luganda olusoga lwayogera lulimu olulamoji lulimu olunyolo lumenefu luli awo naye bw'owuliriza swengere
ayinza okuvaamu omulamwa Swengeri yali alanya mu maaso ga Kyabazinga oba kuyita kulanya nabo so engeri ya flowinga omanyi mu nsi obangako nekyolaga nti kino nkisobola indeed yalaga nti minister wa culture shadow minister wa culture nze Swengeri matches ali mu kibiina kyesaagala but I was impressed kyotayagala yes just tokyagala yes tekina kyekyakola don't take me there we got to choose omulamwa tugende mu maaso wampise wano njogere bino kati omuntu waba ayogera ati guno tandika nayogera wisika ki nze amweribaletted man nakugamba byenjagala nze nyine demba okwogera byenjagala you can't stop me naye Swengeri bwe yali alanya mu maaso ga Kyabazinga nalabira ddala MP wa Busoga yennyini awedde emirimu I swear basoga bangi kati gwe buuza oyo sooka omubuuze nti amanya ga Kyabazinga 3 gali ebitibwa Kyabazinga 3 ayinza obanga tabimanyi tasobola mukyaza mugambe president oyo agambye tuweeyo ebitibwa Kyabazinga ebyo Swengeri yalanya Kyabazinga mu paragraph singaaga ng'ayimirire talina wasoma nalagira dda nti ensonga za Busoga nzimanyi oba okitegeera so waba yaguze emmotoka empya kati mwali mulonda akole kinere byebyo bitambula n'obukulembeze lwaki abantu banyiiga nnyo baagala akamoto kakobaddemu nga tonafuka mbaka okabeeremu era ng'oli mbaka palamenti bannayuganda balina ekirwadde kyebayita PhD pull him down nze bwe twatandika ekibiina lwaki atandise ekibiina ekibiina tekiri nayo okyukira bwe twamala ne tunominatinga ate lwaki anominatinze kati bannayuganda bo tebaga kati ngambye ngenda kwesimba kuwa president Bilias ogenda kuwulira wuyajja kyekimuleeta amangu ago kiri kyetwabaddeko ekyemasaka ab'emasaka balina okutegeera nti oli minisita yabasukulumako exactly buli muntu omuleka bw'oba ogoba empungu ng'ogigoberawo wansi ng'ekyaddukira wansi gezaako naye bwesitukeeti yesonyiwegereke ejje lya Uganda UPDF balitwala Gaza kukuuma mirembe naye nalabye nga minisita wa Israel Benjamin Netanyahu ng'alinga agana propose ajja kupondoka America yekyeyagala naye mu magye gonna agali mu nsi yonna balozemu UPDF anti kakati there are several things that are happening ndowooza UPDF yayamba Uganda yayamba America e Somalia America yali ereeta abasirikale yategendako e Somalia abasirikale bayo ne bafiirayo UPDF ndowooza engeri abasirikale ffe gyolwanye Congo wa bafunye babadde bali hardened ate UPDF it's sort of a guerrilla army guerrilla founded army nti batandikira mu buyeekera bamu officers baani bw'otunuulira Hamas enwana gyerwana Hamas nayo kibiina kyabayeekera tactics za Hamas zifaanaganamu eza UPDF engeri gyerwana ne Al-Shabaab esobola okulwana obulungi okucontaininga Hamas kubanga tactics zifaananamu neza Al-Shabaab you understand America yekyetaaga kubanga ndowooza esinzidde ku kye Somalia suubira nti Netanyahu anakisimbire kuuli ajja kwekalakaasa ne talina way out endagaano ya ceasefire yagiteekako omukono Benjamin Netanyahu ye kennyini bagarantos ab'endagaano eyo kuliko America kuliko Qatar kuliko Egypt kuliko bawera sisuubira nti abasobola okubanyoomoola but what is of essence of great essence of great significance is nti UPDF Uganda ekifuniddemu nnyo international publicity omanyi kakati ensi zonna ensi kati egendera kwetega tokyayinza kubeera eyo
tolimbya mizanyo tolina jeri amaanyi toyina kigo nogamba effe tuli nsi y'amaanyi tuyina enguudo tuyina kino ensi egenda kwetega kyobola akawanga katono nga kata kasobola okutegeka World Cup abula nolaba nga Saudi Arabia naye rwana kutegeka World Cup ensi zonna kati zigendera kwetega kyobola amawanga amanene nga Mexico, Canada ne America zisobola okugabana tournament ya World Cup at all times ensi oyina okulaga nti naawe oyina kyeweenyigiddemu naddala ekikulabisa mu nsi yonna nti toli wa bulijjo so UPDF kirimu koneka international sika nalaba TV zebweru zone mutujja mawulire gyonna nga gishiwadde headlines eggwanga lya Africa kubanga lyaga ku deployinga Gaza kuuma emirembe buvumu bwa kika kya waggulu nnyo eggwanga libabulaze kyekisooka ekyokubiri okulaga nti you have an interest mu international politics ekyo nakyo kikusukulumya kuba neibabo ensawo yavaawo ffe tuli ku nsonga z'ewaka zokka ensi yavaawo wanalaba ne Kenya bagitwalako Haiti naye bagikubirayo nefuluma Haiti speed America agitwalako Haiti ndowooza kuuma mirembe awo nga bakatta president we Haiti bagikuba ne bagifulumya Haiti but kyaba wa mileage kakati agenda okusinga okukifunamu ya ambassador Otuno omanyi okubeera UN Secretary General abasooka okuvetinga ye UN Security Council UN Secretary General wala Otuno uba nominating dawo Uganda kyeyakoze ya nominating Zola Otuno ogenda okuvuganya kubeera UN Secretary General procedure esooka mugenda mu kakiiko kabayita the UN Security Council katula mwezi 5 ne tugendeyo mpola MS ojja kulabika bubi UN Security Council tula mwezi 5 America Bungereza soke tugogolinge kuno tulabe gogolinga kuno njogera kubali abalina veto powers kutulako bameka batano America Bungereza China Bufaransa ne Russia mugate zibansi mmekezi tu tulete tugende mugato zili 195 zili mu UN zonna MS tuwaleke tuwaleke wanda tuwaleke tubireke ebyo ezo bazita abo bayita the permanent members abatano oyagala abatola tuwe ku list etoso bawa ili katowe ku list kuba tetwagala bagambe twabatimaye tubawe list tuwe list njina wano tuwe list ngiye kuba members gojja okusoma bali bameka sibe ubanjo ngena mpola basose permanent members China, France, Russia, United Kingdom, United States abo baita the permanent members baina veto powers abo tebachuka kadda kubano nani permanent members Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Denmark, Greece, Latvia, Liberia, Pakistan, Panama and Somalia. Yes, so kitegedde kati abo bonna ng'obagasse bali ne bano be bakola kye tuyita the UN Security Council. Okay. Eyo UN Security Council yesooka okuvetinga ba candidates bemaze okuyisa kuwa Secretary General ne basindika mu UN General Assembly. Mbadde nkitabudde UN General Assembly. UN General Assembly nelondamu ani awangudde. Kati Uganda bw'ova ino gatwala amagye e Gaza oba oyise ebisaanyizo bya Security Council kubanga at the end of the day ekizibu ky'okusecuringa Gaza okubeera peaceful kizibu kya Security Council. You have offered a solution. Ekyo tiki oba ogikoze eki obviously ambassador Otuno aba ayiseewo bw'atuuka mu General Assembly America
olwokuba yakusabye amagye n'ogatwala n'okkiza ogatwala wa e Gaza. America ebe kuyegera mu General Assembly. America ewezayo obululu 10 bweyinako control. Katolalo otunu onasonyo obuza lalo otunu yesimbye ku kya Antonio Guterres. Exactly. Yes. Yagenda kuba CEO oba kicho ushoyega okiyita oba whatever boss asingayo United Nations. Bamusaddase busaddase. Kumusaddaka lwaki? Asoka wangu. Yali kanda secretary. Ate olalo tune emyaka nga 3 mbegali agenda kubeera secretary general. Wayiwe. Nenge Uganda yogera bikuba government ya Uganda. Nga ono tusoke tumusala omuliro. Bagenzo mwendo osinga ndoza nga bala bakakkanyi. Luli yali ajja kuleetera Uganda obuzibu. Omanyi for you to compete oba to contest. Eggwanga lyovaamu lino okurecommendinga. So ze chenali manye mabega konti okubeera secretary general nova mu nsi ziri 5 ba permanent members. Si bwe kiri. Oleso ova mu nsi yonna nga Uganda. Ate Boutros Ghali yali ava Egypt. Kofi Annan yali ava Ghana. Ban Ki-moon yali ava South Korea. Antonio Guterres wa Belgium, Portugal. Yes, maybe Portugal. So you can be from anywhere. So kino ekyokukola amagye Gaza kiyamba olalo otunu kimuyamba ambassador campaign ze. Yes. Tekiraga nti Israeli eremereddwa kubana labye Samirisa wa Israeli Benjamin Netanyahu nga naye yennyini alaga si musanyufu ku decision in America gye yagala okukola. Tulaba nti kiraga nti bano balemereddwa olutalo nga America yalemereddwa Somalia. Kituufu kyovala kyatayagala kulaga naye nkakasa najja kikiriza because Israeli ina casualties abawera okuva mu lutalo lw'e Gaza olwo. Officers abamagi abafunidde ddala obuzibu. Omanyi olutalo ekisooka okufa ge mazima. Gaza Israeli efiiriddwa yabasiya abantu bangi. Ate nga Hamas gosobola okuba bomu n'okuba ekizimbe n'okimalawo. Ng'otidde mu basiviliani 16 n'omuyeekera atya gwe noweewaana nti Israeli egenda bamalawo. Naye nga tesobola kumalawo bantu miliyoni 2.5. Ne bw'endette ejja kuttaka hafu akakadde. Nejjukira Netanyahu ayina arrest warrant. Waliwo indictment emulindiridde ya ICC. Kakati gwosobola okwewaana Netanyahu ayine mundu. Naye bali toyina ojja basanga kuba technology toyina ogenda kubasanga kubatta. That's the problem. Kakati kali otalo okulwana ne Hamas obakuba bamalewo Netanyahu yeta kulwana na emyaka 10. Okubakuba bamalewo nga tebazaala. Aba Hamas kale katujete bari recruitinze wetaaga emyaka 10 okutta abasirikale abayiba kukwata mundu. Gwe singa buli nako bofiirwa aba Jason average 5 myaka 10 ofiirwa abasirikale bameka 5 omwaka bofiiriddwa abasirikale 1500 ogenda kumala emyaka 10 gireize itoliinaawo. So kyenkulaga nti tekiri tenable yekyayogerako. Kino kyokugamba tufe nabo tojja basobola. Kyekimu babadde Lebanon wano wansi. No Iran, gereza ku Iran. Balumba na America ne bakuba buli kimu ne batana omukulembeze wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran yo nekola bwetenge linda nga buungedde ng'essaawa zino nekasukamiza irizayo. Yonge kuleka onako ne bwekasuka nkaaga zimala. Netayo bese. Nkaaga gwe n'okwata kaana. Abiri ne ziyitawo ne kuba apartment nekka ne kuba biki. You understand ettako bese gwe n'obona basala emiwendo. Ebitongole ebyamaanyi Israeli ebadde hub ya banks Middle East biki nga bidduka. Nga bidda Dubai. Naye America ekifo ky'okugamba nti efuna UPDF lwaki tetesa ku kino ekya two state solution. Israeli tekyagala. Biri weziri
era ne badi makatinga ensalo nti Israeli yeyita wano, Palestine yeyita wano, Palestine weri ne Israeli weri. Israeli tekyagala. Tulina kituyita the Zionists. Tulina kituyita the Jews ne ba Zionists. Ba Jews bana ba Israeli ababulijjo abasoma eddiini etibwa Judaism. Babo batya Katonda bagamba nedda tubeerewo, let us coexist. Ekyo bakiwagirabo. Naye ba Zionists nga Benjamin Netanyahu bo bakkiririza mu biga mu Israeli ennene. Bo tebagaana kulowooza ku kigambo nti Pakistan nsi. I mean Palestine nsi. So Israeli tekyagala. Abo bali mu Bwiza tebakyagala. Naddala ekibiina kya Benjamin Netanyahu. Bo kyebagala Palestine kugisaanyaawo evirewo ddala. Uganda. Process gye bayisemu eno palamenti amagye gaffe nga minisita bwe yazze n'ebirala banagala bamusibasa baga nti abaana baffe bagenda kufiira e Gaza. Kituufu abaana bagenda kufa naye isi nze waliwo ebintu yesuwagira okugeza ng'omuntu nga nti abaana baffe bagenda ku bye bafiirayo wano tebafa bafa kati okufiira wano n'okwe Saudi enjawulo eri Saudi kiba kinene okukomyawo omulambo enzo okujja ku kyebandigamba na Uganda tunulye tufunayo biki byetufunayo bebanga bye bingi nga byetufiirwa bye bitono amagye gagenda e Gaza ng'ogyeko akasaala oba kakati awolese pointi tunulire welfare y'abo abasirikale eri etya kyekikulu bebagenda deploy naye amagye bw'ogayingira byonna oba obisuubira ng'oyingidde amagye nti okufa kujja kubeerawo. Exactly. Sinakufa omusirikale alina kuba mulwanyi nejje okubeera nejje ery'amaanyi mulina likuumira ku muliro. Ffe tusinga Amerika ejje ery'amaanyi bannaaye. Point ekubuze Amerika mugagga ye mugagga akuwa ARVs ez'obwerere bwe yazigala wano kutasoma mutanso okukaaba akuwa vaccine z'abaana ez'obwerere akuwa obuyambi kati oyagala agula embwa ate yeebogolere. Let us use some common sense. So omugagga tumuleke atutwale mu kulondobamu obulondo binti Uganda. Oshimanyi nti waliwo abagagga nga baavuga emmotoka akuyitako ng'enkuba etonnya n'agamba MS jangu nyambo nsiimulye ku ndabirwamu eno wadde akimanyi enkuba ejja kuba ekkuba. Okimanyi waliwo abagagga nga weesunako kituufu nti olaba mpita nsiimule ndabirwamu amanyi n'erinnya lyange ayogeranga naawe omugagga omu kubanga amanyi n'erinnya lyo. Kati Amerika oyagala egula embwa egiteeka ewaka ate ebogole. Amerika yebeebogola olakikola sente so tobuuza nti Amerika wakite tutebaayo gwoyina sente budget yokka gye wasomye ojja kwesanga ebitundu bimeka ku kikumi byetaaga magabi ya Amerika. So America yaddemba okola ebyo bitwala e Gaza okujja kutufunira ffe tugisaba wano ekintu ky'otuno kikulu okubeera Secretary General wa UN kikulu ng'eggwanga nga twakifunye erinnya lyaffe eggwanga lyeyongera okuyitimuka. Ekyokubiri tusabe America ekendeze ku visa gundi restrictions bino baali bagaddeso nti osasula omutwalo gwa $, manya okole ki visa z'abana Uganda ezi restrictions tuwe mukaweva ebyekubi etukendeerezaamu eyongere okujjanjaba abalwadde ba siriimu nga badde bajjanjaba abalwadde bakafuba abakyala ab'embuto okubawa eddagala lye banywa biki byonna biva mu Amerika alowooza bivaawo kitegeeza bannayuganda twaliyagadde nnyo Amerika nnyo bw'otajagala oba mulabe naye olaga nti seetaaga visa ya Amerika neetaaga ya Bukediya togemesa na mwana wo n'omwana tomutwala mugemesa vaccine za Amerika mutwale bamugemeseze Bukediya nti tevaayo vaccine kikakasa Bukediya manyi bwefaanana sebo bannayuganda mwine ebintu bimwogera abasajja covid yatuttira abantu wano abasajja ne baweereza vaccine ez'obwerere ne tuzifunira ku bwerere vaccine ya $10 oteekawo obuteesi ne bakuba mu Amerika adde lina tulowooza nako of course nga neera si mu Amerika problem yandibadde nnene tozannya wabaganye nti okuzalira obuzaliza omwana mu Amerika kya muwendo nnyo. Of course aba afuuse mu Amerika kya muwendo ddala aba afuuse mu Amerika sooka muli obuuza sooka abimanyi sooka mulina nga wa Amerika ago obuuza sooka abimanyi ngambye sooka abimanyi
sinagamba ko nsoka mulina to what is the gobuza sokwa ja kunyumiza ekyo nga kiba kyamu so muleke kuzanyira ku America etubeereddewo nnyo mu bintu bingi so natudda mu ebyo simanyambu abantu baffe bagenda fiirayo America yagenze tusaddakirayo abasirikale betujja kuzza mirambo tukisanyukire kituwa publicity nga yo yajja nekubeererawo mu covid ng'emirambo tanso gizi yo yatuwa covid yo yatuwa kulira mbu gavumenti yaffe teyapurchasingayo wadde nze ekintu ekirimu America ku bintu byetuyambi bagende basirikale abasirikale gye tulitendeka kukola ki wabula nkyenjagala nti akasente k'abaana tekabulankana kati kankulage nno mumuseka muzanya UPDF eyo giraba UPDF eyo giraba bwe bana baselectinga abagende e Gaza bajja kuwayo n'enguzi era bwe kiri kati lwaki ogaa nti abaana bajja kufiira nga bennyini baagala okugenda anti kapadye mu kanene kalawe bagende bawawule bajja bawa ebyokulwanyisa ebyomulembe bajja kuyiga obukodyo obulala bajja kulwanyako mu kyondo bo tebalinyanko mu kyondo kya Buwarabu nakyo experience bajja gifuna lijagendako mu ejja eryaffe nga wano ku region teryalisobola naye abantu bakyewunyiza nnyo nti Trump bwe yakutte essimu yagikubira General Museveni e Uganda naye nga mu America waliwo munnauganda agamba nze president wa Uganda omutuufu era yawangula era akalulu kano 2026 yakawangula naye omukutu guno ogenda gutta what does that mean omukutu ogenda gutta enda kutta omukutu ogenda kutta onedo ogenze gutta ogenze byonoona kati ninganze onero kaziwe Bashir bwe yalinga MP we Kawempe South nanze MP omunondo omutuufu daziti yawangula akalulu ngola kikola amakulu tekikola sense era abantu bakusaba bagamba wagwe ddalu ayinza nokebera temperature y'omutwala baza bagamba wagwe ddalu yusinze kankunyonyere mu byobufuzi kasita olisumagira omuntu nakuwangula akalulu mu mbeera yonna gwojo oyita yonna n'otagenda na mu kooti ne mu gazeti nga n'otagenda mu kooti ne bamulayiza ano danganzina ebyo tubireke naawe wakulirako akakiiko ka parliament naye omukyalo ono lwaki bamuteeka nnyo ku nninga wangadya muwaddankunnyinyi ng'agamba kano akakiiko kalina obuyinza obukwata obusiba obusamoninga obukola ki tujja kunoonya wonna oli tujja kuleeta ate oza yamulimbye bwana akazanyira kako kajja musiba kamuteekayo bamwinako oba bano ababaka beyalonkumako akakiiko kali ku ddala lya high court wangadya yasibye ababaka ba parliament kati amakinga sure nti buli kintu kyalimu nga kiri mu parliament ya Uganda abamwegendereza nnyo bagenda mukomerera emisumaali ebyakatiiko buli lwaligenda ne balimu obulamuzi parliament ejja muyisa sure abaka parliament abo balaba beyasiba muzanyo beerabanga balooya balina enyombo yawe dog does not eat dog and dog should not eat dog embwa terina kulyambwa ginnaayo ate embwa teryambwa ginnaayo abaka parliament kyova olulya baga nti wansi honorable guno oba wabeerako omulundi gumu n'ovaayo obasigala kulanga owaabwe naye abaka parliament omala okubeera omubaka parliament mu parliament temulimu opposition NRM ebiba bya kamera oluva mu kamera beewola ne ssente bakyalaganira ne ku zipate bakola ki wangadya kyenyagala amanye okusiba bannamujusise kyamuleetera obulabe bungi eri abaka parliament bajja muyiga ssaawa yonna buli lwalirabika ku parliament ya Uganda agende nga ng'ategese notisi ze eziwera alabye nga akakiiko kamutaddeko ekifuba ky'amaanyi akyalaba bingi naye era tageza akakiiko ako ne kamuyita n'amiisinga wadde olunaku bagenda musiba kajja musiba oba ne bamuwa obulamuzi palamenti esobola tesobola muyisa naye era nkulayira bagenda mukolako ki report nga ne bali mu appointment ki ajja kudda n'agenda mu kakiiko ka palamenti omuyisa nga naye luli gwe twakusumulako ng'olina kino na kino wano tetugenda kuyisa naye ate bano banne bakomishona abalala kakiiko bazze nga basanyufu nnyo okusinga owangadde bano
muno weka sanda Simeo bani aba mu parliament abawaka yaliko mbaka wa parliament wala omulamuita Jakireti wa mu parliament abawaka abaka wa parliament oba wali waddeko mbaka wa parliament oyingira nga weekomoma oyingira wenna oyingira ne swaga kubanga parliament ebeera waka so kati wangade mu bufunze alina okweberera mu parliament akegendeza akakiiko ako sikangu tusembeyo ne ensirika ebbiri opposition ne mu NRM ensirika ezo zonna okukwatagana zatudde ku kintu eki bino ebirala mboozi nze ndowooza idea yabadde ya Uganda kutwala amagye Gaza pozi ne Balamu Barugahara President Museveni yaddayo okutegeeza ababaka nti ekyo kyange temutabula naye tebakulimba America teswakiriza amagye ga Uganda singa gaba tegayina blessing y'aba politicians owulira nga politicians beerumaaluma eyagala bwe ba Uganda yakujuwa amagye ago egatwale naye nga eno gye gavudde tewali okwerumaaluma so ebyabadde ku agenda byadde birala naye nga ebigendererwa byadde birala so saagala muntu yenna akulimbe Uganda okutwala amagye e Gaza ne Balamu Barugahara kyekyabadde ekintu ekikulu pozi n'otuno byebisatu yes kitegeeza president alina information gye yafunamu nti waliwo abayinza okwagala okulwanyisa ekintu kya Balamu abalaga nti kati kino kyange mutagalire mu birala Nabbanja manyi nti Nabbanja abuze okuva Balamu bwe yajja mu kifo ekyo politics bwatyo politics wotabeera innovative bakubuutikira naye kiba kimuluma oba jasiye kasitafu n'akasaala ke no of course kimuluma teri atayagala bitiibwa abiyina saba minisita amalirizo bwa apartment waba buyina ng'omukakanyiza saba minisita mulambo mulabiramu ebyo I don't think it's a minister obeera saba minisita oba okyanoonya ssente kubanga ne retirement package saba minisita alina ensako gy'alina okufuna paka lwalifu suubira nti aba kyalina nnyo kya ssente naye saba minisita aba asinga kati azze ku legacy ndeseeki mukululo so tomunafuya nnyo kumuzza ku bwa apartment ku biki simunafuyiza ololebe Munyagwa njagala tumalirize olunaku olwaleero atulaba n'atuulizawo nawe osinziira ku MS Media bwe tuva ku MS tugenda ku the executive brief era nawe tugenda kwogererayo ebigambo tugenda kukoma wano olwaleero ne Honorable Munyagwa tujja kukomawo naye twongere okutematema ensonga ez'enjawulo akuume atakuumira mbeera